ekyo kikyamu nnyo. Kyanumye nnyo nga ndaba bavvoola omusajja gwe twakulako ekitiibwa Ragati. Naye nga yenna ayenjebuse takyalina kitiibwa kubanga bwe yasalawo bw'ati. Naye ndaba nga bavvoola omuyimbi munnange Mulangira Ssuuna twayimbanga naye. Ali very talented producer, very talented muyimbi singer. Naye nabagamba nti bw'otolaba bali gy'olina bajja gikwambula era walabye. So ngenda maaso nga mbabuulira aba artist bannange nti temwetaaga bumpwanki, temwetaaga bawaayo, kyemulina kya bugagga nnyo. Naye buli we mukozesa eddoboozi lyammwe okusiba bannansi bannammwe, nammwe muli bannansi, nammwe baba babasiba. Era ekitiibwa kyammwe bajja kibamalamu, era bajja bafuula babbeega. Otuuke ng'oli muyimbi w'amaanyi nnyo naye nga tosobola na kweyamba, nga tosobola kwetaasa, nga tosobola kwebezaawo. Ensi egyo e Uganda gye mwagala okaddiiramu, ensi ye Uganda ba artist abato gye balina okaddiiramu. Industry eno yali nnungi nnyo okusinga wano, yali egaba ssente nga ne bw'oba toyimbye. Naye waliwo ensonga lwaki etteeka ly'ebitone copyright law, etteeka ly'ebiyiiye copyright law, waliwo ensonga lwaki tebaagala liyisibwe, kubanga lijja ba protectinga, lijja ba w'amaanyi, lijja bafuula powerful.